Yes sir. Alright. Okuva banafa Abentebbe Productions. Nateera baleese kano. Nga bagamba director Geoffrey King akutuusizako kano. Kakati wansi mu ttaka waliwo eyaziikiddwa. I repeat, waliwo eyaziikiddwa. Ali mu bokisi kyabakubakubako erudda. Nga bamuziise baaba. Mama kugambye. Did you check his place? Waokebeddeko. Nakebedde dabo italiyo. Simanyi kikyamutuse ku simanyi gyali. Ye Faizo Mbirago. Tumulabye mu sinema bungi okamala. Nateera aze mukano bakata in the wooden box. Kagenda kuba kasufu nnyo kamala. Okukalaba kyangu nnyo. Nagabeera ng'osubscribinga ku channel gatanda kikola. So ng'ate gwe yakimala edda. Wali baddeko mu bokisi. N'otuuka n'okwebaka. Kati ate laba enkuba we bweyitamu mu ttaka. Banafa bali claustrophobic. Eno embeera ndowooza yayita munyambe. Okiwulidde ekyo ekiriwa baaba kano bakayita in the wooden box. Anti tweya mu kubeera nga tubikutuusako byonna n'abazanyi babetabu kamala. Eyo tugenda gyekkaanya gw'omupya beera ng'osubscribinga ku channel eno osobola ogyekkaanya wonna wejjira. Nateera ng'omulabi wange eyalaba Forever ekitundu ekyasooka ekyokubiri n'ekyokusatu nga bwe tulindirira ekitundu ekyokuna nkuleetedde kasinema kagenda okubeera kasufu ennyo olunaku olwaleero era katukatandike. Yes right. Yes okay. Okuva banafu Abentebbe Productions batutuusizaako sinema eya Victoria Naya era ng'enegenda kubiyitibwa Goni. Bangi mubadde mwebuuza nnyo sinema eno. Tutandikidde ku Muga Nairo Jinja tuli masekati ga Uganda. Bannaffe baali ku lyato erimu era nga bandibanga bali mu kulambula. Kyava akwateko n'amuvuga n'amusembeza ddala wano mu Bujagaali, mu mpuku ya Bujagaali abasinga obungi bumanyiwo. Abalala muwulirayo buwuliza, abalala mwabisomako busomi. Kyava amugjayo baagalana. Ebiseera ebisinga babeera ne bagayidi ababalambuza. Empuku bweti bwefaanana. Kugambye kano kagenda balambuza ebitundu n'ebitundu. Road kyava kwata wano n'agamba mukulu Bujagaali wano wakolera emirimu gye. Bwe batyo oluvannyuma baalivaako ne bakwata ekkubo ne bajja nga batambula akawolawola ne bayita erudda mu bumuli. Kugambye mwana muwala Victoria Naya original names ali ne Road amanyiddwa nga Wandero. Sajja muyimbi nnyo mukubi wa muziki wabula mukana akutuusizzaako natiira kalavu story akagenda okubeera kasufu okamala. Kadi yamuleetawo n'amugamba eyo ddaamu gy'olaba ye generating amasannyalaze agakozesebwa mu Uganda sinakindi 80% ku masannyalaze agakozesebwa mu East Africa. N'amugamba ensi yaffe ensufu nnyo kamala. Ensi yaffe the Pearl of Africa. Kwegamba bangi bebeezezzaawo bakwate kubo ne boolekera hoteri emu GK Hotel esangibwa Buyukwe. Tuli mu Uganda ne batuuka mu hotel room yaabwe. Lolo kyava atuuke ku kadisi ebweru n'alingiza nagamba naye wano nga wasufu nakyala kwe kujalabe naye n'alingizaako ebweru. Kasufu mwana kano kasufu banaye sijja kulimba. Munaye Mukama yatonda ensi yaffe n'omutima gumu. Buli kimu kye yakiteekamu gisufu kamala. Erina green buli wamu wasufu. Nagamba munaye weebale kubeera ng'ondetera ka vacation akasufu bwe kati. Weebale kuntambuzaamu. Najja abajjamuwe wano kiki naye we kujalaba ani akuba. Okujja ogikebera nga kuliko jamaa akuba bamuyita Mike yagijjako bujja. Wabula Road bireka sibe musanyusiza. Mike yakubye naye bannange era Mike neera Road yatambula butambuzi nayolekera ekinaabiro ndeka n'okundeka nakyala asigala no nga tabitegeera. Ndowooza Mike ono yandibanga abadde ajja kuba essimu ya nakyalo ono okuva emabega. Kati yajja akebera ebifaananyi agamba ndabamu Ikweta mu bifaananyi bye wagambye bye tulina okulambula. Ikweta kyeki? Road yali mu kinaabiro ng'anaaba. Ikweta togimanyi. Ikweta kwegamba twandigisenga imaginary line eyita mu masekati kwegamba yeyawula Northern Hemisphere ku Southern Hemisphere. So like nga bw'okiraba nti our motherland ensi yaffe Uganda eyitamu line eyo gye bayita Ikweta
So are we visiting the... Togamba tugenda kugiraba Equator eyo. Mwana wanzise dda muddu yange mbali njaga tulambula ebifo bingi naye. Oyo jjama gwe bayita Mike asigala nga akubira essimu buli ssaawa. Yeya Mike yaani? Ono nga bw'omanyi Mike kale nga bw'oma ne Lodi n'avaayo teyasobola kimalayo mukazi watu. Gwe mwana nakulese ku vacation tulambule tunyumirwe kyokka ate oli awo kyava mugamba nti enkya ku ssaawa 2 zennyini ez'okumakya tugenda ku Itanda Falls tugenda zirambula. Obudde bwe butyo bwetooloola ne butuuka okukya basuze mu hoteeri eyo ku makya. Nakyala agenda okuzuuka ku makya okukwatakwata wandibadde road oba we yasuze nga taliiwo. Nagamba oba yakedde genda kuleeta kyankya. Naye ate hoteeri zino ez'ebbeeyi ebiseera ebisinga abeera abasavinga ka breakfast. Gambye oli ne King VJ, the voice of the people. Oyo bali kulaba bw'osanga akalango masekati ga sinema eno bambi toka skippinga. Kikulu nnyo kubanga obeera olina ettoffaali ly'otadde ku banaffe ababa bagizannya. Nakyala atandika okwebuuza muli agamba oli ludda wa Mike? Okute kuba okulaga wa? Okute kuba okugenda abanange. Kyava ajja gye yakafanga atandika okukanyiganyiga alabe oba oli asobola okuwuliza Mike. Enamba gy'okuba yagiddwako naye banange ngenda kukola ntyaze. Mike wakute kuba okulaga wa? Oli ludda wa Mike wange banange? Yabirowooza. Twakwate kubo ne twolekera Itanda Falls. Wano Road we yabadde amugambye nti bagenda kujja balambulewo ku ssaawa 2 ez'okumakya. Amazzi bwe gatebe gali. Kati nakyala yakwate kubo n'asembera. Mazima nga n'ebirowoozo bimulinga ebirowoozo. Kyava afukamira eruda n'agamba okundeka emabega nga tompadde tonyinyonyodde wagyolaze. Tukyagenda mu maaso munatusonyiwa akayitamu. Agamba munaye oli nsi yange nkwegayidde kwate kuba okomewo gye ndi Michael. Oli buli kimu kyange wootali simanyi oba nsobola n'okubeerawo kubanga ekyamazima yegwe muntu gwe njagala weka. Aba ali awo mu kaseera ako kennyini Mike yakwate kubo n'asembera. Kyava mukwata omukono n'amugamba jangu n'afukamira wansi musajja watu n'abikkula erudda akandibadde akakeesi omubeera akaweta. N'amugamba ononfumbirwa Doreen. Bannange nja kufumbirwa nze, nja kufumbirwa. Yawulira essanyu omukazi watu mu kaseera ako. Lodi kyava akwata akaweta n'akajjayo n'ajja akamuseko oba oli awo ku mukono. Nakyala yawulira essanyu mazima badde ali mu maziga mu masekati. Lodi kyava asituka n'asembera n'akasembeza ddala n'akawa akagumya n'amukubako leruda n'amugamba kakkana yenze wuuyo. Mike obwedda akubira essimu obwedda nkimanyi. Obwedda nkimanyi just mukwano gwo. Just nabadde njagala kukakasa ndabe oba onjagala nga bwe nkwagala. Laba mazima osobodde okwate kuba okujja. Ebbanga lino lyonna mbadde njagala okuproposingira mu kafo akasufu bwe katyo. Era nkwebaza okubeera ng'onzikiriza okubeera bbaawo. Ontiisiza nnyo banange Mike. I mean ontiisiza nnyo banange. Toddamu kinkola ekyo, toddamu kunva ku maaso kubanga nkuyagala ebitagambika. Naye kyava akagamba munange nange nkuyagala. Bwe batyo yamusimba akagumya. Butereevu badde bakayita Gone obadde ne King VJ, the voice of the people. Mwe bali kulaba ebirungi bingi tukyaleeta. Bwe kabeera nga kampi bambi temunyiiga nnyo. Tuba tugezaako okulaba nga tetubabeesabeesa nga bwe tuleeta ekinene ennyo kamala. Abankuumire atakuumira mpeera.